Don Muhammad oba muyite bawa Don Asia agobeddwa ate nga Nina Rose akkiriza Daddy Andre komawo talina buzibu ate nga Arthur Kaima atabukidde bakadde amabekata bibino nabyo tobisuwa ssanyu njerere nga tetwerabidde ebya Yvonne okufuna bouncer kale ate nga ye Biva Organic agamba jangu akujanjabise nga kozesa eddagala lya butonde namba eri awo esembeyawo 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe ali ku mukutu guno gwolaba si mulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi w'eddwa kola ku bizibu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizibu ebya bizinensi endwadde eziganye okuwonesa tegerekeka nina n'ekyoto ekyemikisa omuntu kwempandiika amannya go ku lupapula n'ensuula olupapula olwo likeddwa mu kyoto ekyo ebizibu byonna Haji Kivumbi kale katugere mawuli gafe go ena tanaba kupela ka like video mbadde nsaba okampele ka like olunaku lwaleero Daddy Andre avuddeyo n'agamba Nina Rose namutera akayimba ka video oluyimba n'agamba Nina Rose bambi wosobola okunsonyiwa era ebintu bijje nakola okusaba onsonyiwe era nga Nina Rose nga babadde ali mubi n'agamba muno ebbanja lya mwenge ligwa na mwenge era namugamba muno wankyayisa luyimba era nga njagala okuba oluyimba nga okola ki ng'okomawo bambi era nga Daddy Andre ayanguye n'aterawo oluyimba lwe lupya era kankulekere ka video ku luyimba lwe owulire message gya wadde Nina Rose era nga nkomewo n'amawulire amalala. Tadde wali ku YouTube sologina n'olwerabirako ate nga ye Eddie Kenzo olunaku lwaleero agudde mawulire ga ssanyu nga Rema Namakula naye nga samyo namuyisa wali mu comment section wali ku Instagram ye n'amwogerako bambi olunaku lwaleero kimanyi essanyu lyalina kankulekere ka video ka Rema Namakula era nga nkomewo naga Yvonne ne babawunsa be bamuwadde olabe essanyu lyalimu saawa zino. Ndaba kuchimalaika Uno mkwano kunyotanga hotikawa City maidakita Fire Baby Concerts 9 September Walidu Go Cricket Oval. Come watch Winnie Nwaji performing live. Oh my god, it's gonna be hot. It's going to be fun. Atenga ye Rema Namakula tumuvuddeko Yvonne nakankaka ku luvannyuma lwa scenes ezibadde ziyitawo nako zino nga Dr Cephco ex waliri kusinziira kuva wali Makinde abadde amuthreateninga bulamu bwe ennaku zino eno era nga kino kyaviiriddeko abagagga full figure n'asalawo amufunire babawunsa omu ku babawunsa be atandika okukuuma Yvonne nakankaka naye nga bambi kyakoze kirungi nnyo era full figure wherever you are tweyanziza nnyo tweyanziza ddala kambalekere video mwewuliddeko. Kati kumana mutobero chana naye pemeno jennina ekitumulino jankomo okulinya n'abalabe je okumufuna bawunsani amusasu akoze musasula tegena kugamba sente jenzija naye ekikulu kiri nti asasula amasasula atingi bya Yvonne tubivuddeko full figure bambi wamunne Arthur Kaima interview yabwe yabaddewo jobi no temwabewulidde era nga kusaba bambi tula wansi ogera funa wotule wansi owulire nga nyongera okujjukisa go wena tana ba subscribing akonda boy ujimba me kusaba subscribing ero nyigema akakadde obirenga osobola ofuna notification za videos za fezo na era ngo manyi channel ya feno ekwataganya ku TikTok updates ezikwatagana ku bayimbi bamwagala wamunne ba celebrity socialites mwena bona mumanyi bona kali kambalekele ka video ka Arthur Kaima era nga nkomewo n'amawulire amalala oluda eddakawo abekata sibe Dubai mbadde nerabidde abe Dubai nzo bali nakulera ekata bali bakuba akasabu bekuba akasa osanga omwana avudde ku jute abamu bayitira nayo omuloza nti buli afa abeera mbonyabonya bakekuba ne bayitirayo nenga akasabu ni kavikikako kana kalo kyakaliko osevinga tejja kusabaza nviiri omukyala wuno gwoyagala gwolya gwe golaba leero kati ali gyono ng'ekiro mulya agenda okudda enkyaga avunyuula amabina nga tokyabiraba